So kyenjagala okugamba gwe yenna awuliriza, gwe yenna agamba nti Katonda wannaba kyoyo agamba nti waakwagala, ng'asobola okusindika ekitonde kye oba ebitonde bye yatonda n'abiteeka mu nnyanja yaka n'omuliro, oyo Katonda simwetaaga. Bangi batudde bwe batyo, oyinza n'okuba ng'oli omu ku bo gwampuliriza, naye njagala okugamba engeri yokka gy'ogenda okuba ng'ebyensonyi byonna byewayogera tebikubalirwako, byonna byewakola mu nkukutu ne mu lwatu nga tebikubalirwako, kwe kubeera nga okkiriza nti oli mwonoonyi, okkakkane mu mutima gwo ku lw'amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, oyatule ogambe Kristo Yesu, neetaaga ekisonyiwo eky'ebibi byange, nzikiriza nga nze kennyini nze yakuleeta, ebibi byange bye byakujja mu ggulu, n'oyambala ensonyi zange, n'oteekebwa ku musaalaba ng'oli bwerere, ku lwange nzikiriza byonna bye wakola, byonna ebyakutuukako byakutuukako ku lwange. Omuntu oyo yekka akkiriza nti mwonoonyi, ye yekka asobola okwogibwako byonna ebyensonyi ebyogeddwa. Abaloza abantu obwemage, abantu abatena kye bakoze, abasula ku malaalo nga mwogera ebigambo eri abalala, mulaamiriza abanywi b'emmindi, abakyala abeeyambula ebifuba bonna, abaami abatambulira mu bwenzi, mukyala wo takumala, omukyala nga ne mwami nawe takumala, abantu ababba obubbi, abakowereddwa emirimu okuyamba balaba sawa babba amadaga. Omuntu yenna n'asangibwa nga tali mu Kristo, kye tuyita okugasimbagana n'oyo gwe wagaana. Ekiriwo ekikulu Katonda kyakola, Yesu Kristo yennyini eyatufiirira, gw'ogenda okulabira ddala wali ku nnamulondo ey'amaanyi, ku nnamulondo eyo enjeru nga yatudde wali, gwe yennyini eyatufiirira, oyo yenna gwasalawo kugaana olw'okuba nga tewamulabamu ssuubi, oyo yayiwa wansi okwagala kwe n'akulaga nga bw'akwagala, n'omugaana yennyini agenda okulamula. So mukwano, njagala okugamba okyasobola okwenenya, okyasobola okwenenya, weenenye ng'obudde tebunnakuyitako, weenenye ng'obudde tebunnakuyitako. Abamu bagamba nkyali muvubuka muto, abamu bagamba nkyalina bye mmaliriza. Ebintu ebyo si byangu. Osobola okugamba nti londokosa enkya n'okola ensobi. Abo bonna abalina okutya okutategeerekeka. Lwaki osalawo okugamba nti onaalowooza ku bulokozi ng'ate bw'olowooza n'ekibi ky'onaakola enkya? Kkiriza leero ebisigadde bikwase Mukama, yajja okuwa obusobozi. Nze ayogera sirinaako nsobi gye nkoze, ngikoze, naye ntegedde nti nsobi ngikoze ne mmala ne nkyuka ne nga Mukama onyweze olw'amaanyi gonziremu ate ntambule buto mu mbeera ekusaanyusa. Naye si byagamba nti ate bwe naaluka nenzaamu ne nkola ensobi. Obuvunaanyizibwa tobweteekako bwakubanga okuuma kino.